vumirira effujjo lyonna erikoleddwa ku bakugu baffe abali ku mulimo gwabwe nga mulimo guli mu mateeka. Eno BIS oba Building Committee lwe lukiiko olw'okuntikko olw'ekitongole oluvunaanyizibwa ku bizimbe byonna ebizimbibwa mu kibuga Kampala ku mutindo gwabyo, okulaba nti bifuna layisinsi, okulaba nti bifuna pamiti, n'ebyo ebitatuukiridde ku mutindo ebitalina pulaani, ebitalina pamiti oba biki, nga lwe lukiiko olusalawo nti kino kimenyebwe, kino kisigalewo. Olukiiko olwo lukulemberwa mukulu Gaddafi ono, era nga yateekebwayo mu mateeka, etteeka erifuga ebizimbe planning mu kibuga n'eggwanga lyonna. Ono member w'executive John Mary Sebuufu, era etteeka liraga nti bw'aba tali ku lukiiko olwo luba terujjudde. Kakati kuliko abalala batekiniko nga bwe babadde batawunikiraaka bonna batuulako n'abalala, bwe bavudde mu meeting yaabwe olunaku lwajjo ne bagamba nti atukirire ku ground. Kakati okutuukayo olwaleero effujjo erifaanana bwe rityo eri abatamanya ngamba, eri abakifeesi, ate nga bakuumibwa poliisi, kubanga otuuse mu Uganda, otuuse okufiira mu kibuga wakati Kampala nga ne poliisi etunula bweti. Agasajja agakawuula gajje gakugajambule nga poliisi yegawa protection, kubanga system yakoleddwa bulungi nti abamemba b'akakiiko kabasooke be reporting ku poliisi. OC n'abapoliisi babawe security kuba omulimu gwe bakola gwa kesise gw'amateeka. OC naye ng'ali mu bitengo bw'ati, aba security bonna bali mu bitengo bw'ati. Kakati ekiriwo eyo mayhem gye mulaba oba eryo effujjo lyonna erikolebwa lya state. Oyo tetudiringa na hamu kati, eyo state buterevu. State yeje eryanyi lyayo okuprotectinga baguns. State yegamba police mubenga mukola omulimu oguyamba hamu genda maaso n'okumenya amateeka, kubanga buli kimu kiri mu girasi. Hamu tayina approved plan, tayinaawo permit emukkiriza nti genda maaso okole kino. Olaba n'okuba obukubi ekibaati weetaaga holding permit, tayina na holding permit emukkiriza kukola ebyo. So talinaawo tteeka na limu lyakoleramu, kati akola bibye fujjo lye ng'akozesa protection ya state. Kyannaku nnyo, era ekyo tukivumira ne sekuvumirira yenna. Bw'atyo bwe yakola n'amenya paaka yadi, nze omu gwe baali battiddeawo wansi ng'aleesa agasajja ge era gaakawula ekimu kyafa bakiyita sobi, kyali awo bwe twagenda n'aleeta agasajja ne bakuba paaka yadi gaali gatusse gatumizizza omusu, era byakoze ne ku mulundi guno. Waliwo ekirala nga bakiyita Jimmy Kaso n'ebirala bingi bisajja bye biri eyo. Kati baatuuka ne bakwata bigurupu byonna, abo basaadi be bali awo bayamba ba Bosco Muwonge be bakole effujjo erya buli kikaawo wansi. Tutuuse okufuna emirambo nga gigwa wansi awo mu mbeera efaanana bweti nga gavumenti eraba bulabi. So kyekigenda okuddako oba kyekigenda okukolebwa. Twogedde n'acting executive director ayise olukiiko lwe wano ku ssaawa 9 olw'abatekiniko. Ffe rero tutagenda kubeeramu director. Tetusuubira kintu kirala kyonna ekigenda okuva mu meeting awo nga kyakwogera ludikya, kyakutema mpenda za kuteeka mateeka mu nkola, kumalawo enkola mwami Hamu gy'ataddewo wali ey'okutiisatiisa buli omu. So ffe kyetugambye acting ED kyetusuubira omwala gwaffe ogwo teri guzimbako. Ekkubo lya Kereziya erigenda ku kijjukizo lyazibye lirina okuggulibwawo. Mu bufunze ebyo bye yazimbyewo birina okumenyebwa. Tukyagulubana nsonga y'amataba mu kibuga Kampala. Emyala gyonna egisinga gyonna gyajjula bwe giri clogged, gyazibikira. Nakivubo n'oyo jjugula bwala bwe tulinawo badde butwalatwalako ku mazzi ekibuga kireme okubbira mu mataba. Tukyalwana kufuna nsimbi za kuzimba myala tusobole okulwanyisa amataba, naye n'obwala obutono bwe tuliwo obuliwo ate tukkirize Hamu abuzibe. Kankiddemu kino nti tulwana okugaziya emyala gye tulina, kubanga Kampala mukimanye enkuba buli lwetonnya
amataba gabula kutwala abantu. So Kampala essaawa yonna abuutikirwa amataba abantu baffe ne bafa. Kakati n'obwala butono bwe tulinawo nga Jjugula ne Nakivubo hamu abuzimbeko nga tulaba okufa n'obutanyagwa. So ffe tukatulinde ekiva mu lukiiko lwa ED wano executive director ne ttiimu ye naye ffe we tusibidde weewo ekizimbe ekimenya amateeka kirina okukubibwa ku ttaka. Era twamutadde ku nninga bino bye tugambye ED. Mugenda ne mukwata bukiyosiki ne bumenya obwabateesobola. Ne mukwata abatembeeyi ne mubakuba emiggo ne babaleeta wano mu kesisi y'ekkooti ne babatwala mu makomera. Ne mukwata abataxi ne mukwata ababoda boda. Genda wali ku clock tower abe boda boda ze bayoola. Azimu basamba bazirinya na miteke neegwa ne bagiyoola. Kakati etteeka litunuliramu abaana n'ebyana. Litunulamu abanene. Negamba uno tumutalize. Katutwale bana abatono. So tugamba nti what is good for the goose is good for the gander. So twagala ham na yetteeka limukwateko. Ffe kye tulinza okuva wa ED wano mu meeting. Ebya Minisita Kabanda ffe tetubinaamu ssuubi. Ekyo njagala obibategeeza enkiiko ze yayise nga minisita twawulidde yayise batekinika eyo tetulinaayo ssuubi nti wajja kuvaayo omulamwa kubanga bakyalimu kamese tambula bawuza tukyanoonyereza ng'eriwe bazimba amaze okuyiwa sirabu esooka alinnya waggulu tukyanoonyereza akyanoonyereza ki. Ebbaluwa ya director physical planning eyannaku z'omwezi 14 omwezi guno eri very clear tebalina permit tebalina plan. Kakati twebuuza nti Minister Amisa Kabanda akyanoonyereza ki? Tewakyali solution eriemu kukuba bintu bya hamu ebyo ku ttaka. Amu ya nnaku 28 ebbaluwa gye mbadde ngenza okumusavinga nga chairperson building committee n'aba technical ebadde yakuyimiriza olunaku luno olwaleero. Naye okuva n'olwaleero mbagambye olw'enkya mpise committee egenda kutuula building committee tulabe nga tuyisa demolition order bagende bamenye ebintu bya amu kubanga nze alina okugisayiningako ebbaluwa egenda omenye ebintu bya amu ne committee yaffe Gaddafi Jafari Kamya aka Mafumafu Lord Councillor wa Mulago Ntufine Wandegeya. Amazima nganze chairperson yakulya ebyokuzimba isa plan mu Kampala era mbadde nzikidde ku ground n'akakiko kange tulabenga tusavinga amu naye amazima mu mbeero negeze maso tulemeddwa okola okumuwa stop order ya building committee nga ate yebesembayo kubanga order gye basooka okumuwa ya physical planning ya nnako 28 n'ate ne yaffe gye tugeze okumuwa eyimiririzo olwaleero obunnambiro era nkunga ne sekukunga bana Uganda kino kye bagenda olaba bagenda sobola kukyabira mu kigero omuntu kako olunaku luno olwaleero oba olw'enkya tumaze okukola ki okumusavinga obunnambiro ngenda kuyita committee yange tutuule tufune resolution tuwanike demolition order balabenga bamenye ebintu bya ambyo na byonna ebyazimbibwa gegamanyi getulina ku kakiiko ne ebigenze maaso tulemeddwa n'okumutuukako wali amazima bayingudde ebibenga 10 ibende bigezaako ogwagala okukola ki otutaagula ate mwene embeera egenda maaso mu ggwanga tosobola kubanga liwa stoppings omuntu oyo n'agenda itegeeza mu KCCA tuyinamu emikono egy'amaanyi ennyo egiri mu kusupportinga amu tasobola agenda maaso ng'azimba nga basobola okukwata omutembeeyi ku kkubo ng'akola ki ng'atunda ebintu onfunye bulungi era singa abadde mutembeeyi singa baba yedda ate n'abantu ogera sinkana omuntu ng'azimba luumu emu osinkane nga bamuyimiriza osinkane amu byazimba nga biri mu benyimbwa amateeka amazima nga balemeddwa okukola ki okumuyimiriza naye ekireetedde ekyo tulinamu wano ba stakeholder wano wennyini abantu ku side y'ekikugu aba physical planning wa engineering abali makati g'ensonga ya amu okulaba ng'ekola ki ng'egenda maaso ng'ezimbibwa abula amu taliwo nga yeye kambo ba government yeremeseza abula mu state council mu kitongole kyennyini mwe nina olukiiko mwe muli abantu ku side y'ekikugu abalemeseza amu okulaba amu ng'agenda maaso ng'azimba be bakinamu omukono agw'amaanyi naye n'olwekyo olw'enkya committee nagiyise obunnambiro nnyo ya building committee ndabike nga mu mbeera yonna nga tufuna demolition order bagende bamenye ebintu bya amu obunnambiro services alabirira ebyokuzimba mu Kampala bitambula twagala abantu bazimbe bakulaakulanye ekibuga kwaye mission yaffe alina obusobozi akole kyateeka okukola era tiwali muntu yenna gutugwalana mu kibuga wano alina ssente n'atalina naye twagala abantu batambuze ekibuga tukiteeketeeke bulungi nga bakiteeka okubeera naye omutawaana bwe gubadde olwaleero Nakivubo kyano yagendako ssente z'omusolo ku mulembe gw'omugenzi John Ssebaana Kizito ne bazimba Nakivubo kyano sente zasasula oluvannyuma koloni yali etuweereddwa
era abantu bangi badde bajja bakulunga olugezigezi bala kuzimba ku nakifo kyano naye nga KCCA tebakkiriza nono yazimbye omwami Hamu Kigundu tewali yamukkiriza kuzimba ku nakifo kyano. So twabulidde tuwulira oluvuvu tukati yesterday lunaku lwajjo building committee y'ekibuga efulumya plans yatudde ng'ekubirizibwa muganda wange ono Jafari Kamya nga nange kwendi nga secretary representative ne batuwa brief ne batugamba tiwaliwo plan yonna yali eyisiddwa kuzimbibwa ekintu kyonna kuzimbibwa ku nakivubo kyano. So tugenze nga tumanyi bulungi tiwali plan yali eyisiddwa yalukikakasa abateekwa okukkiriza ekyo ebeera KCCA nga institution. Bw'oba olina plan yo wala okuzimba ku nakivubo kyano ojja nogireetera wa executive director ne bakitula mu technically nejja mu lukiiko lwa road mayor ne kiyita bulungi bwekibanga nga student akyetaagisa ne kigenda mu council ne kibeera approved. Police neeyita ey'okuzimba ku nakivubo kyano. Naye ebintu ebyo byonna ebirina okukolebwa tewali na kimu kyayise mu technical office, tewali kyayise mu office ya road mayor, tewali kyayise mu council. Naye era in principle tetukkaanya na muntu yenna azimba ku nakivubo kyano. Nakivubo kyano ereeta amazzi mangi n'agamu tegamala gasukka ne kadda waggulu kungulu. Naye kati kye baakoze effect mwenna bannayuganda mwagirabye nti olw'okuzimba okwo kwakoleddwa amazzi gatuuse ne geesiba ne gatwala ebintu emaali y'abasuubuzi bonna. Abasuubuzi abantu ba bulijjo sitooko ya mitwalo 10, mitwalo 20, mitwalo 5, abamu na mitwalo 5. Kati gwe omugagga omwe ayagala okufuna biliyoni ne biliyoni kikyamunyaata okubonyaabonya bannansi abasinga obungi. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze tuba tulina okugendayo. Tugenzeeyo ekisooka ekimaze amaanyi bwe kutuuka ku poliisi y'obubino nga nabo bakasuka bukasusi mikono ti ensonga ya Hamu saagala giyingiramu bajja kulooza ngiyingiddemu. Owa poliisi yennyini ateekwa otuwerekera n'okutuwa security. Asoosera ati agamba ne mugende tewali mutawaana mugende naye nze sijja kulinnya eyo. Hamu ajja kulowooza meaning omuntu omu atandise okutiisa institutions ez'eggwanga nekiddeyo gavumenti eya wakati kyebikola. So naye ffe tuba tulina okukola ekyatutte. Mbadde bannamawulire bange bulungi lwakuba nabo bafubulise 10 naye tugenze okukakasa ekigenda mu maaso. Tusanze kituufu bazimba awatali plan. Omulimu gwaffe omukulu gwali gwa kubasaavinga. Naye be tusanzeewo kye beekwaza kyempulidde nti minisita Kabanda yayise mukama waabwe bali mu kwogera mu kuteesa. Naye enzirukanya y'ekibuga teri mu ofisi ya minisita wa Kampala. Enzirukanya y'ekibuga eri wano ku City Hall. Process weziyita neba meeting na minisita mpozi babimbi byabwe bya NRM bye babeeramu. Naye naddala okufulumya plans. Tubagamba nti buli alina plan nga yala okuzimba mu Kampala twakyusizaamu mu nkola.
kyamala kati tusitukiddemu tugenda mu field teboyala kuzimba kintu kyonna mu Kampala leeta ebiwandiiko byo bulungi mu budde tubitunulemu tukuteeketeeke tubyapproving mangu nnyo mu weeks 2 3 4 5 nga tukuwa plan yo ng'ogenda okola naye mwami Hamu Kigundu yagenze ku mwala gwe Nakivubo omwala gwe twafunirako ssente ezaali za World Bank ku mulembe gwa Ssebaana Kizito okuzimba Nakivubo kyano tosobola kuzimba nga tolina authority ya institution kali kitongole bakijjeeko amateeka ku kirina okutambulira eggwanga litandise okutambula teririko mateeka gonna gonna tosobola kuva eri gwe muntu kinoomu n'ozimba ku mwala okuyamba abantu bonna bonna bannakibuga ensirensi kati nnaku ze bazimbawo baziba amazzi ne katwala ebintu by'abasuubuzi bonna abo abantu abanaku aba bulijjo ne bafiirwa emmaali yaabwe kikyamu nnyo gwe omuntu omu okugaggawala ate abangi ne babonaabona ne bavuwala kisobola kukikkiriza ebyembi bisekerwa naye